Embeera ya bunkenke nnyo wano ku ofiisi za FDC e Katonga anti olunaku olwaleero omukulembeze waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi awamu ne baganda baffe mu FDC babadde bagenda kuŋŋaanira e Katonga ku United Forces of Change, naye abakulu ab'amagye bajjidde ddala mu bungi Katonga wano. Ndowooza embeera ya bunkenke ogiraba bulungi, amagye, poliisi, abawanvu n'abampi bonna basaliddwako. Nanti mbukizepa wa kuno simanyanga agenda, simanyanga kusinkana bakulu ku Sirena. Baganda bange, mikwano gyange, buli kimu tukimanyi bulungi. Era buli kimu tukitegeerekeka bulungi. Bano bamusoli tebuhabulwa, tebalina kye bagamba ggwanga. Tukkirize bano be ebyabwe byakoma okutiitiira okuli ku bo. Bonna bambadde obukookolo. United Forces of Change. Olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 16 omwaka 2024 omwezi gwa January. Mukanda wange, mukwano gwange, nkulaga ku mbeera eri bweti, obutiitiizi bwa tebuhabulwa. Abasajja balinga abavaawo. Abasajja balinga abavaawo. Nakugambye nti oda zikyuka buli ssaawa. Oda zibadde zikyuka buli ssaawa. Kati tulaba kabangale zaabwe zitandise ofuluma. Tomanya oba osanga bayinza okuvaawo. Abasajja balinga abavaawo. Abasajja balinga abavaawo. Nakugambye nti oda zikyuka buli ssaawa. Oda zibadde zikyuka buli ssaawa. Kati tulaba kabangale zaabwe zitandise ofuluma. Tomanya oba osanga bayinza okuvaawo. Obutiitiizi bwa tebuhabulwa, obutiitiizi bwa Mwami Museveni. Embeera bwetyo bweri, amagye, abawanvu n'abampi bamaze okuba nga bayiibwa wano ku ofiisi za Democratic Party e Katonga. Obula bali bagitegedde. Aye. Kiva mwagala nga talabika. Ow'embaga. Ndi ku live bingi. Kati ekya Ssekawere kibadde kyetaagisa. Nze gwe njagala, gwe bagenze si gwe njagala. Nange njagala politics.
Okay, omulabi omulungi aliko ow'Omukisa TV situation bwetyo bweri wano e Katonga ku office za FDC. Oyo abadde yakatuuka Dr. Katonga Ewa Besigye. Abantu badde following okuva obwedda mubadde mulaba situation eriwo, naye kati abasirikale bakenderedde ddala. Akamu ku kabonero akalaga nti kirabika munnange emirimu bagikkiriza ate okuba nga gigende mu maaso nga gikola. Eno yo office ya FDC. Abasirikale babaddewo ne kati baweddewo dda. Then ne wano babaddewo bangi neera nabo baweddewo. Kavumage kugamba otidde andi kutereeti kyaliko tugende tuyimirire wali wayimiridde oli ate wali agenda kukkuba. Assalamu alaikum manzi anaa totya busajja oli jeno toli jeno kavuma toli jeno kavuma badde mmanyi ndi bulungi badde mmanyi oli jeno kavuma kavuma ontomesa eyo kibula bali bagitegedde. Aye kiva mwagala ngatalabika ow'embaga ndi ku live bingi kati ekya Sekawere kibadde kyetaagisa. Nze gwe njagala gwe bagenze si gwe njagala nange njagala politics. Okay, omulabi omulungi aliko ow'Omukisa TV situation bwetyo bweri wano e Katonga ku office za FDC. Oyo abadde yakatuuka Dr. Katonga Ewa Besigye. Abantu badde following okuva obwedda mubadde mulaba situation eriwo, naye kati abasirikale bakenderedde ddala. Akamu ku kabonero akalaga nti kirabika munnange emirimu bagikkiriza ate okuba nga gigende mu maaso nga gikola. Eno yo office ya FDC. Abasirikale babaddewo ne kati baweddewo dda. Then ne wano babaddewo bangi neera nabo baweddewo. Kavumage kugamba otidde andi kutereeti kyaliko tugende tuyimirire wali wayimiridde oli ate wali agenda kukkuba. Assalamu alaikum manzi
Ana mtoto ya kusajja. Oli jeno. Eh? Nani aganje ndi jeno kafuma. Oli jeno kafuma. Bampa photographer kafuma. Oli jeno kafuma. Bampa photographer kafuma. Sike wanga. Siri sike. Kana Uganda. Akoro kuposte. Bade manyi. Ndi bulonje. Watu manyi kana kundi. Bade manyi oli jeno kafuma. Taneda jeno kero jebali. Bajeno edimu trends. Bajeno toli jeno. 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 Bade manyi ono musajja jeno. Naye ekyaja atyamu abasirikale. Namba gwe jeno. Asiri jeno. Embeera Bweti Bweri Katonga Amagye ne poliisi bimaze okuba nga biyiwa naye nga abano batiitiizi obutiitiizi obuli ku bano batidde tebatidde. Batitiizi nnyo batidde United Forces of Change. Waganda bange mikwano gwange batya nnyo bambi obulukutya kwe kubajjudde naye nga baganda bange emikwano gyange mbeerayo bweti bweri abatiitiizi bagenze mu maaso n'okulaga obutiitiizi bwabwe bwebawo ffe tukyatambula eddala nga tugenda mu maaso tebalina kye batugamba. Hello Uganda, hehe.